Yes, agakagwawo mu Democratic Republic of Congo. Information yefulumye okuva mu US. Amawulire agafulumye okuva mu US galaga nti nno eggwanga erya Congo saako n'eggwanga erya Rwanda batudde ne bateeka wansi omukono bombiriri ne bakkiriziganya ku kyokujja tension egenze maaso n'okuteeka bannansi baggwanga erya DRC ku bunkenke mu Eastern Democratic Republic of Congo. Bano batudde eggwanga erya Congo saako n'eggwanga erya Rwanda basobole okuteeseganya ngeri ki gye bayinza okumalamu omugulumulu n'ekitaddewo tension, ekitaddewo fear, mistrust, panic mu Eastern Democratic DRC. Bagamba nti no bagenda kutuula babeere nga ensonga baziteeka mu nkola okusobola okulaba nga batebenkeza nga bastabilizinga embeera egenda maaso n'okuliyetingawo tension mu Eastern Democratic Republic of Congo mukwano gwange ali eyampuliriza. Amawanga abiri nga we gaali mu ntandikwa y'omwaka ogwa 2025 nga agreement zigenda maaso n'okukolebwa wakati wa Donald Trump ne Paul Kagame saako ne Felix Tshisekedi. Kati bano bazzeemu ne batuula kiraga nti ebyali mu accord ebyakolebwa mu accord peace deal yakolebwa wakati wa Donald Trump saako n'eggwanga erya Rwanda n'erya DRC tebyagenda bulungi. Baga tebyagenda bulungi. Kati bazzeemu okutuula envumulwa bibya basobole okulaba ng'obulumbaganyi buno obutyabaga violence egenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo esobole okubeera ng'ekomekerezebwa mu bwangu obw'ekitalo bannansi baddemu okwefunira emirembe okwesakira emirembe mu ggwanga erya DRC. Kakati nga wobimanyi ebigenda maaso bukyanga mwaka guli ogwaggwa 2025 gutandika mu January abayeekera basizinga ekibuga Goma saako ne butawuntawuni obwali buliraanyeewo saako ne bumineral sites bonna obwali bujjuddemu ebyobugagga ne buwambibwawo abantu abagenda maaso n'okuinsistinga ne babatta nga babagamba temuteekawo mbeera mulina okukyuzingako obulamu n'ebyobugagga oba n'amaka gammwe mwagala ki. Abamu bagamba obulamu bwaffe tukyabwagalamu ne bagamba ffe tufa n'ebyaffe era abantu bangi abafiira mu bulumbaganyi obwo bangi abadisplacingibwa ne baawulwa ku maka gaabwe ku famire zaabwe era bangi tebannakubikako kya mulubaale. Kakati yezo disadvantage oba side effect ezibeerawo wakati w'olutalo nga lugenda maaso mu ggwanga abantu babulwako abaabwe ebintu bikyankalana ebintu bidistroyingibwa bantu bafiirwa ebyabwe eggwanga lidikirayininga olutalo teruleka kintu nga kye kimu olutalo luleka ludestroyinze ebintu bingi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza obadde tokimanyi ebintu bingi byonoonebwa olutalo lutwala obulamu kino nomulina kitegeera. Kakati tulaba nga olutalo lubadde lugenda maaso n'okunyiikira nga Felix Tshisekedi owa gavumenti ya Kinshasa agenda maaso n'okuba nga ayolesa ebikolwa weapons ebyomutawaana ng'abyolekeza mu territories z'abayeekera era amaka gaabwe agamu enkambi zonna zikubiddwa. Ne wetwogerera bassaabayeekera babaseemu omuntu omunene abayeekera bano aba M23. Njugira nti nno aba M23 bano kigambibwa nti nno kabinja kabatuusa akava mu ggwanga erya Rwanda era nga kagenda maaso n'okulwanira ebyobugagga biri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Newankubadde Paul Kagame avaayo ne yeegaana n'agamba nti akabinja kano tekatandikira wange, akabinja kano katandikira mu ggwanga erya Uganda era bannayuganda babimanyi bulungi nnyo. Mumubuuze mwami Mweyoli Kaguta Museveni tumuhabulwa kyokka Museveni tumuhabulwa yagamba yetagala byesembereza era agenda maaso naye n'okubyegaana. Naye bwe tuba tujjukira statement yakolebwa mutabani we Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mu mwaka guli ogwa 2025 we baali bamaze okukola agreement cooperation sijja nga badeployinga amagye g'eggwanga erya Uganda UPDF Uganda People's Defence Force okuyingira mu Ituri provinces Ituri, Buvuma, Northern Kivu okulwanyisa abayeekera abaali bali eyo nga bagenda maaso n'okutigomya gavumenti ya Uganda saako n'eya DRC. Agreement yakolebwa ne gavumenti ya Kinshasa. Waaliwo endagaano y'okutebenkeza emirembe mu bitundu ebyo naye statement yakolebwa Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti tetukisobola kugenda newankubadde tumaze okulwanyisa abayeekera ba ADF mu bitundu bino tetusobola kugenda kulwanyisa abayeekera ba M23 olw'ensonga nti baganda baffe abatuusi
yagaba Abaganda baffe bano abatuusi Abahima saako n'Abachwezi bagenda maaso na kulwanira ddembe lyabwe mu nsi yaabwe gye batali recognized tu. Era n'agamba nti nno tugenda kujja wabula Baganda baffe bo balwanirira bwenkanya. Kikulaga strong attachment eri wakati wa government ya Uganda n'abayekera bana ba M23 betwandiisa abatuusi abava mu ggwanga erya Rwanda. Kati embeera weetyo weeri weerabiseeko gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kakati ng'olutalo lukyagenda mu maaso, tulabye ng'okuttibwa kw'abantu, ebintu bingi byonooneddwa, embeera teyeeyagaza mu Democratic Republic of Congo. Eggwanga erya Rwanda lirumizibwa okuba nga libaakinga abayekera bana ba M23. Tulaba nga likkirira mu byenfuna, balisazeeko foreign aids, bali sanctioninze. Ezo nazo n'embeera bazikoze okukkakkanya olutalo luno lusobole okuba nga lukomekkerezebwa. Bannansi oba oliawo baddizibwa eddembe lyabwe baddemu okweyagalira mu ggwanga lyabwe nga bannansi b'eggwanga erya DRC. Balekerawo okubeera ba migrants nga bava mu kifo kino bagenda mu kifo ekirala. Bagabakooye entalo. Naye mbu amawulire agava mu nkubo galaga nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame ekintu kino bakitiramu ddala amaanyi olutalo luleme kuveeyo. Kubanga olutalo luvaayo once abantu bano abaagala ebyobugagga abazungu kasita baakisesinga ebifo ebyo, kitegeeza gwe omuddugavu ojja kuba nga okola ki ng'oviiramu awo. Kati so bano balwanira bya bugagga. Ani a controlling DRC, ani agenda taking in charge to control DRC sites. Kati bali mu kulwanira bya bugagga ebiryo naye ng'abaana bafa bateekako bateekamu operation ezo. Kubanga ye mundu y'omuyekera yavaayo n'agamba ffe tulwanirira ddembe lyaffe, bulamu bwaffe, kyokka temwe mulwanira ssente. Kati omuntu alwanira obulamu n'eddembe ayawukanako ku muntu alwanira ssente. Ono kuba kufana kuwona. Njikiriza nkubuuzeeko mbakulisizaayo nnyo yonna yonna gye mubadde gye musinziza okuba nga mutuwuliriza mwasibye muti eyo oli ku Yugi Update Civic osinziza okuba nga otuwuliriza. Abali emitala w'amayanja, abali mu Middle East, abali ku Kyeyo mbatumiddeko nnyo, mwenna bali mu ddungu buli kanyomero kansi k'osinziza okuba nga otuwuliriza. Abali mu America, abali mu US, UK, China, mwenna mbatumiddeko nnyo. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Embeera weetyo weekyali tubanga tweyongerayo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tugenda kubanga tweyongerayo naye nga ngenda maaso n'okwebaza mwenna abatunze omwoyo ku lwa channel yaffe eno okubanga etuweereza nga mubeerako nga muwuliriza Yugi Update TV. Mwaba subscribinze, mwaba sharinga, mukola ekintu ekyamaanyi ennyo kubanga nabagamba nti no gino emikutu gituyambako ennyo tumanyisa ku biki bye tuba tumanyi. Ne bye tukuwa ggwe n'olaba ng'obulimba gye bujja mudda otuuka ekiseera ate ne bifuluma n'olaba nga bye twali tugamba tibituufu. Si lwakuba nti nno kituweereza si buli kye tuleeta wano oteekeddwa okuba nga okimanyi. Y'ensonga wakituweereza nti tukuweereza ebyo byobadde tosuubira, byobadde tomanyi. N'osobola okubeera ng'obimanyi kati n'owa ensonga ng'owa accessinga ng'oli relevant ku information egenda mu maaso. Oleme kubeera ng'onyigirwa mu ttooke. Obeere illiterate ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga mu East Africa, omanye eggwanga lyaffe kiki ekigenda maaso. Kakati ffe tukugirayo obuwonvu n'obugga okusobola okukumanyisa ekigenda maaso. Gwe ky'olina okukola kusharinga video n'etambule. Tomanya weka, tobeera selfish. Terya atukoleeza tawaaza n'agibikkako kibatu nti yakireye yekka. Ekyo tekisoboka, kiri impossible. Ensonga waaki channel zino ziringa mumuli ogumulisa ogutangaaza. Gusobola okutangaaza buli muntu ali mu ggwanga nga tuwerwanako we are fighting for the justice. Otubanga tufightinga for the justice, tulina okimanya nti no unity erina okubeerawo ye first priority erina okutambulirako. Kati unity mukutu guno gutugatta tusobole okubeera nga tuyambagana. Bwe tufunyemu obuzibuzi tekigana tukwatirako. Ye lwaki mbatwaleyo yonna yonna nagambye dde oli ku Yugi Update TV. Kakati okusinzira nti Congo ne Rwanda batudde, tusuubire nti twandiraba eddembe nga liddiziddwayo mu DRC. Naye nga we nagamba nti nno bano ne banaakola batya ne batuula ne bateeseganya okujja entalo zonna zonna, kijja kubeeramu kizibumu olw'ensonga nti nno sezaakatandikawo kubanga Congo ejjuddemu ebyobugagga. Ate buli lukya bakulyetingawo obubinja obupya nga bugenda mu maaso n'okubanja ebyobugagga. Kati entalo ezigenda mu maaso mu DRC si ntalo za byabufuzi, ntalo za byabugagga.
gwe n'obeera eri mu bukulembeze mu ntebe y'obukulembeze mu State House tebakufaako as long as tobayingirira mu bino bye basiizinze ne mineral sites ezibayo by'obugagga bo balaba zisobola obbawa ssente n'okusinga omusolo okolekitingibwa gavumenti. Kati ensonga lwaki olaba okulwanagana kugenda mu maaso mu bitundu ebyo mu DRC. Jjukira olutalo lugenda mu maaso mu Northern Kivu, mu Ituri provinces, mu Eastern Democratic Republic of Congo, mu Northern DRC yonna yonna wajjuddeyo ntalo. Golowooza entalo zinaggwa mu DRC. Nze kankuwa information gy'otabadde olunaku lwabadde lwa ddi. Ekiwandiiko kyafulumye ennaku z'omwezi 19 ensinkagano y'abano eya Rwanda ne Congo nga boogera ku de-escalating tensions ezigenda mu maaso mu Eastern Congo. Okusinziira ku Rwanda ne Congo kimaze okuba nga kifulumizibwa officially nti bamiitinze United States okuteeka ku agreement oba okukola agreement okukola ku coordinated steps okugenda maaso n'okugyawo tension mu Eastern DRC. Eyo nno gavumenti gyegenda maaso n'okuba nga yayiye troops ez'enjawulo okuba nga balwanyisa abayeekera abagambibwa nti nno babaakingibwa n'abamulirwana Paul Kagame Rwanda. Okusinziira ku joint statement efulumiziddwa, statement issuinga nti bakongolizi bonna bannansi b'eggwanga ebya Congo saako n'ab'e Rwanda n'abanyarwanda ne US government bagambye nti nno abakongo n'abanyarwanda basinkana ku lunaku olwokubiri n'olwokusatu, basinkanye ku lunaku olwokubiri n'olwokusatu okusobola okulaba nga ba-advancinga progress egenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo nga effort ey'okuzza emirembe mu bitundu ebyo, era nga kino kyenyigiddwamu US eggwanga erya America nga ba partners okwo nga kwotadde ne Qatar okusobola okugenda mu maaso n'okugyawo violence egenda mu maaso mu DRC esobole okubeera nga teri continued. Era bano ab'omukaga abanywanyi bana batugaye bataano bana bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ekisoboka balwanyise obuyeekera obugenda mu maaso mu Eastern DRC. Lwaki olowooza America ataddemu nnyo amaanyi embeera eno okuba nga ekomekkerezebwa? Byonna tugenda kuba nga tubiraba. America n'agamba tateeka kigere kye waatalaba waatafunira. Ensonga yonna gy'ateekamu ekigere alina okubeera ng'agifunako. Kati waatafuna tateekawo maanyi. Era olaba lwaki mu DRC ataddewo amaanyi, omanya ensonga agikola ki? Ensonga agifunyeemu. Kakino kyenjagala otegeere gwe mukwana wange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kw'osinza obba nga otuwuliriza. Bino byonna wandibitegedde otya nga tosubscribinze ku Yugi Update TV. Bino bye tubeereza, kino kye tubagamba. Kaakati okusinziira ebitundu ebijjuddemu eby'obugagga, obugagga obuli mu Eastern DRC bubadde emyaka n'emyaka tebuwummulwanga nga gavumenti egenda mu maaso n'okulwanyisa forces ezisoba mu 100 bu armed groups obwetondawo mu DRC obusoba mu 100 naye nga lwaki buno obuguruupu nno mu mukwano gwange nga bugenda mu maaso n'okuba nga bulwanirira eby'obugagga ebisimwa mu ttaka lya DRC, ate nga obuguruupu obwo bwetondawo abamu babeera bannansi b'eggwanga erya DRC, abamu baakumulirwano nga bajja ne beebuuza tusobodde tutya okugabana ku by'obugagga. Engeri nnyangu nnyo, tugende tulweiringe tufuneyo emmundu tuteekewo akatiisatiisa tubeere nga tufuuse bayeekera, tugambe nti enzizi zaawali, enzizi ezivaamu golodi wali eri, ebirombe bya golodi ebyo tubiwambye wali eri kolotani naffe tuwambye awo waffe tuteekewo akatiisa tuteeye abantu nga 10-20 bajja kutya. Kati ye embeera eri mu Congo myaka wakayita nga 10 bagenda maaso n'okulwanagana n'obuguruupu obwetondawo mu nsi yaabwe. Eno ensi DRC tetufunangako mirembe era tetusuubira nti neerifuna emirembe olw'ensonga nti ne banneyiba ab'okumulirwano batunuulira eno ensi ng'ebyobugagga byabwe. Ngomanyi kyekitegeeza omukulembeze w'eggwanga erya Uganda, owa Rwanda, owa Tanzania, so n'owa South Africa n'avaayo n'alingizaako eno mu Congo kyekigenda mu maaso eyo nga yonna yonna ettaka nabeetaagayo ka poloti. Ngomanyi kyekitegeeza
ngolowooza entalo ziba zinaggwa. Wajja ne muteesa n'obimumma agenda kutondawo obubinja bw'abayeekera, ajja bufacilitatinga kuba naye mukulembeze mu gavumenti ye, ajja sobola bufacilitatinga abo ebyokulwanyisa bagende maaso n'okulwana basizinga ebifo lwa mpaka babiwambe. Kyobalaba omukulembeze alina okukulembera ensi eno eya DRC alina kubanga mulowooza nnyo, mukkakkamu nnyo, ate nga si wa mulugube, kubanga ensobi yonna yonna gy'akola ayinza okuleetera bannansi be oba ensi ye obuzibu. Ekyo saanidde okimanyi. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzira obbanga otuuliriza. Kakati ku lunaku olwokubiri n'olwokusatu bano baamiitinze omuli eggwanga erya Qatar, erya Congo, erya Rwanda saako ne USA basinkanye basobole okuteesa bakole mineral deal agreement, okuzza emirembe peace agreement mu Democratic Republic of Congo, kubanga munnange eddembe lye lyetaagisa buli wamu wooli nga tolina ddembe obulamu buba tebuliiwo, naye eddembe bwe bulamu, teri kisinga ddembe. N'owodduka bangi badduse n'ebyobugagga okuva mu DRC naye batuuka ne bawuya nga baagala kudda waabwe ku butaka. East and West, home is the best. Omanyi, where we live is not home, but home is where we belong. Kyentegeeza eno gye baddukira ne bafunayo obubudamu, gye babeera, gye basindiikirizibwa, weewaawo gye babeera naye tekifuulayo waka. Ewaka weewo gye bagwanidde okubeera, where they belong, eyo gye tuyite ewaka. Kyobola nkoze statement mu luzungu nga nkugamba nti home is not where we live, is not where we stay, home is where we belong. Ekifo ensibuko gye tuteekeddwa okubeera ye waka. Kati golowooza munnansi ng'agobaganya ewuwe gy'asaanidde okubeera, golowooza alina kubeerawa, kyokka ng'amugobamu mugwira, mutuusa alina ensi ye gy'ava n'atandika okuyiikiriza akugoba mu bujajjaabo where you belong. Ekyo nno tukivumirira era tugenda mu maaso n'okusaasira baganda baffe abagenda mu maaso n'okuwera ennemba n'obuyeekera obuli mu ggwanga lyabwe nga bagezaako nnyo okulwanirira eggwanga lyabwe. Batuuka n'ekisenti egamba nti no kale bweba bya bugagga mutwale, ne temutugoba mu famire zaffe, maka gaffe, temutta abantu baffe, mutwale ebyobugagga. Ensi yaffe naffe tujagala ebeeremu n'emirembe, naye kyagaana. Ye mbeera bannansi b'eggwanga erya DRC gye batambuliramu olw'ebyobugagga bye bataayita bye basanga mu ggwanga lyabwe bibaleetedde okwevuma ensi yaabwe. Bagamba keesi nga tebyaliwo, oba osanga eggwanga lyaffe lyandibadde n'emirembe, eddembe lye lisinga, naye buli w'osaba osabira bugagga, osabira mirembe. So ke kaseera weetegereze n'okwekenneenya essala gy'osaba. Osaba mirembe, osaba bugagga. Buli kimu kijja kyokka, universe ekigaba kyokka. Tesobola kukuweerako ssente n'ekuweerako mirembe. Ejja kuwa ssente, ejja kuwa obugagga, naye ate emirembe gijja kuggwako. Ebyo byonna osaanidde okuba ng'obimanya. Kakati kyekimu n'ekiri ku nsi. Nagambye oli ku Yugi Update TV gwe tannatuyingako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Kakati ffenna tulowooza nti olutuula luno lwe batudde lwandiwe eggwanga erya DRC essuubi okusobola okulaba nga bakola ki, nga baddamu okutebenkeza emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati nno mineral rich Eastern DRC ebadde emyaka gyonna decades of years nga balwanagana n'abayeekera myaka 10 bugurupu nga 10 nga bagenda mu maaso n'okuba nga basikangana omuguwa. Naye ekisinga be buyeekera buno obuzze obw'abayeekera ba M23 obw'abatuusi obugenda mu maaso n'okuba nga buwanirirwa ne Paul Kagame ow'e Rwanda. Aba M23 bano munnange, aba M23 bano boolaba bagenda mu maaso n'okuba nga bagamba nti nabo balwanirira ki? Balwanirira ddembe lyabwe mu DRC. Era bakola advance ey'amaanyi ali tebasuubirwamu mu regions. Omwaka oguwedde bazisiizingako ne baziwamba ne bawamba ebibuga ebinene era ne beexpandinga presence yaabwe mu DRC. Era kati bali recognized, bakola government yaabwe, balonda new governor, bakola systems empya, financial systems empya ze baggulawo mu DRC. Ebyo byonna bikulaga ki? Bikulaga how determined this M23. Bakulaga bali determined kyenkana ki? Ekintu kyabe baali bakibala
nga bagamba kati we tukwata wano tetuvaawo naffe awo tufulewo waffe. Jjukira bo bagenda bazunga bazunze bava eno ne wano bagendako mu Uganda bagobako mu Tanzania, amawanga agamu gabagoba. Ne wano Uganda tukyabasembezewo ensonga Uganda ekulaakulanye bwa unity era tetujja bagobanga ntubaagala nekye tusaba bakyuse mu mpisa zaabwe. Era twalabyeko mu ani ono mwami Gashumba ng'avaayo yeewaana tikikujjako mu maaso mwandiraba ba M23 wano mu Uganda mutugubaganya nti Rwanda yafuuka dda tribe mu Uganda muno. Simanyi wabula mujja kujja mu comment section mututangaaze oba ddala kituufu Abanyarwanda ba Rwanda yafuuka tribe mu Bwakabaka bwa Buganda oba mu Uganda. Ekyo nja kuba nkiwulira okuva gye muli mu comment section. US President Donald Trump agenze mu maaso n'okuteekawo peace facility peace deal ng'agenda mu maaso n'okufacilitatinga era ng'agenda mu maaso naga yaakoyo okulaba zino ensi ebbiri nga zirwanagana era ng'agamba agenda bafacilitatinga bagende mu permanent ceasefire. Naye ate mu kaseera akeekamu kino Trump naga takola waatafunira akikola olw'ensonga ng'ayagala America kampuni z'Abamerika. Wuliriza bulungi, Trump tateeka waatafunira eno eddiru gye bagenda mu maaso n'okuba nga basayininga tegenda kubeera ng'eteekawo mirembe gyokka gyokka mu Eastern DRC. Nedda 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 nedda, wabula kigambibwa, wuliriza bulungi, soke nkwe katambi kange soke nkwe ku bujulizi buno nga bakulu bano bagenda mu maaso n'okusayininga gyoba nti batuuse. Jjukira kino kye balimu nze nkiyita kiwejjowejjo era ng'awummudde tannatuuka. Ekyokusayininga ddiru tekitegeeza nti nno olutalo luweddeyo, entalo ziwedde mu DRC. Kino kiwejjowejjo ng'era awummudde tannatuuka kubanga ye Trump tateeka waatafunira. Abakulu abo nga basayininga endagaano okuteekako omukono, Trump taguteerako nti n'okuba ayagala eddembe liddizibwa ennyo mu DRC. Nedda, ekyo kirowoozo kyange naawe, wabula ayagala babeerewo permanent ceasefire. Mulekeraawo obulumbaganyi, mulekeraawo okulumba. Era mu kaseera ke kamu akikolera eggwanga erya America, kampuni z'eggwanga erya America basobole okuba nga baakisesinga Democratic Republic of Congo minerals, basobole okuba nga baziinamu omukono. Ebyobugagga ebifuluma mu Congo babeere nga babiinamu omukono. Jjukira amawanga mangi agayingireyo ne gabba ebyobugagga. America yabadde tannayingirayo, naye kati agakuluno nange neetaaga okuyingirayo. Agamba ebyobugagga bino biri so critical okumakinga n'eggwanga ne tekinologiya w'eggwanga okuva mu jet ne mu mobile phones bye bakozesa coltan, cobalt, tantalite. Bye byobugagga ebiyambako companies zino ezikola tekinologiya okukola ebyobugagga bino okufuna ebyobugagga bino nga bakolamu tekinologiya ow'enjawulo, masimu, masaawa, mu nnyonyi, muki. Kakati y'embeera eyo. Olabye engeri lwaki Donald Trump ensonga eno agyesibyeko, anoonya access, anoonya way forward gy'ayinza kubeera nga interviewinga bya bugagga bino ebiri mu ggwanga eryaki erya DRC. Era yabaaniriza bulungi, yabataddemu n'omusimbi n'abagamba bannange ndowooza tutegeraganye wabeerewo permanent ceasefire not temporary. Naye ye nga Felix Sekidi agamba nze nalibadde siina ttabu ensonga zino zonna zonna, naye kibi musajja mukulu ono. Musajja mukulu ono yateekawo embeera, nze siina buzibu era nalwo litwakola agreement, naye omusajja mukulu ono yeyeegaana ensonga. Agamba nze siina buzibu, naye musajja mukulu ono w'e Rwanda obuzibu bubakuyye. Simanyi kiki ekimwingira. Ebiseera ebisinga ndowooza aba yaakava mu meeting eno, munywanyi we tumuhabulwa n'amukubira akasimu n'agamba oyokyezza mugaana kolawo oti. Si byange, wabula birowoozo tuli mu kuwayaamu, kuwanyisaganya birowoozo. Kuki ekigenda mu maaso? Lwaki olutalo terukomekkerezebwa? Lwaki tulaba nga eggwanga erya Rwanda erya DRC bagenze mu summits ez'enjawulo, mu peace talk deals ez'enjawulo
okusobola okuteekamu emirembe mu DRC naye nga kigaanye ne kigaana. Ngolowooza kikuwa mwagaanya ki nti ku luno omulundi gokka tugenda kulaba eggwanga erya DRC nga liddiziddwa mirembe nga litebenkedde mirembe? Tunaakirabako nze naawe. Genda mu comment section tugenda kwesangayo osobola okuba nga otterayo endowooza yo. Nabagambye muli ku Yugi Updates TV kwe musinzidde okuba nga mutuwuliriza neewaayo nze okubaweereza kubanga nammwe mutwala obudde otuwuliriza. Njagala mutambulire mu ggwanga n'okumanya n'okutegeera nga buli kimu mugenda mu maaso n'okukimanyaako. Mumanye ensobi ki amawanga gano zigakola ffe ze tutalikola, tusobole okuyimirizaawo eggwanga lyaffe ennono n'obuwangwa tubeere nga tubisoosowaza, saako n'okuba nga tutya Mukama Katonda amagezi mwe gatandikira okusobola okulaba nga tufuga eggwanga lyaffe nga tulitwala mu maaso. Nkyabongerayo, wuliriza. Bano ababiri Abakongo n'Abanyarwanda mu wiiki eno basinkanye committees okuteekawo effort okulifollowinga around agreements eza Trump za facilitatinze wakati w'abambirira abakulembeze bano ababiri okuva mu mwaka ogwaggwa. Abadde ayimirirawo nga facilitating ensonga eno ng'afiirawo wakati wa Felix Tshisekedi saako ne Paul Kagame owa Rwanda azaabayimiririramu nga facilitating ensonga eno ayagala ekomekkerezebwe naye baabuwe. Buli kyabadde ng'akola abadde ng'ayiwa ensaano ku mazzi. Agamba kano ka side agreement kabadde specific naye nga tekayina measures neemingiddwa ezirina okusapootinga era nga zijja kusapootinga sovereignty and territorial integrity. Nti ebitiibwa by'eggwanga amawanga gonna gajja kwewaŋŋana ebitiibwa n'okwewaŋŋana ebitiibwa saako n'okutya territories ezitali zaabwe. Era statement egamba era bagenze mu agreement okukola okuteekawo enkola ya disengagement of forces, nti wabeerewo obutaŋŋanga, forces zino zirekerawo okweŋŋanga, kibeere nga kiri footing measures okuva eri eggwanga erya Rwanda nga bagenda mu maaso n'okwabulira territories eza Democratic Republic of Congo. Awo Trump ajja kuba asobola okufuna garanti nti bano eddembe bagenda kuba nga balizza oba eggwanga erya DRC ligenda kuddamu otebenkera emirembe singa bano banaateeka bino mu nkola ne beewa ekitiibwa ne bawaŋŋana ekitiibwa ne bawaŋŋana territories zaabwe ekitiibwa ne bamanya we bakoma ne batakulosinga boundaries. Olutalo lujja asobola okukomekkerezebwa. Ye bw'agamba bino byonna njagala kuno bibeere permanent. Saagala ate po Kagame otuuke eri weefuule nga luli watwefuulira oluvannyuma lw'okukola agreement accords zonna n'ozinyoomoola n'oziyisaamu amaaso. Tetumanyi kyamuteinula naye ng'embeera eno po Kagame gye yakola ate yesinza omukosa. Yali akola ekintu okulumya omuntu naye ate neewunzika nga yalumizza ye na ggwanga lye, kuba abasajja bamusalako foreign aid zonna n'okugoba amagye mu bitongole ebyabwe era nga tebakyafunanirayo musaala. Kale eno ensobi tugambe nti nali ekoleddwa po Kagame newankubadde eggwanga erya Rwanda kyokka n'abayekera ba M23 kigambibwa nti nno okubeerawo kwabwe mu ggwanga erya Rwanda ba UN expert bafunye lipooti n'obujulizi okusinziira ku environment yaabwe nti Rwanda eframinga omugaso gwayo okudefendinga measures okuprotectinga territories okuva eri mu Bahutu abayekera Abahutu abagamba nti no bayinza okurespondinga ebyaliwo mu mwaka gwa 1994 mu genocide. Tujjukira bulungi Rwanda genocide. Naye US talks zitaddewo agreement okukkaanya nti Congo ejja kuteekawo intensive effort okuneutralizinga democratic forces eri liberation aba Rwanda.
statement eno egiwa omwaganya armed group ng'egamba nti zino armed group zafoomingibwa n'abahutu abagenda maaso n'okugwa mu Congo mu biseera ebya Rwanda genocide. Era nga ye Paul Kagame kyavaayo n'agamba nti nze muŋŋamba nnwanyisa oba mbakinga abayeekera ba M23 nedda nange neekuteekako bukuumi abayeekera bayinza okunjeekera abahutu. Era ng'agamba akuuma bannansi be baleme kuba nga tebakolebwako bulumbaganyi. Oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba nga otuwuliriza. Olaba obulumbaganyi bwe bakola n'ebyokulwanyisa bye bakozesa kikulaga nti Amerika badde ataddemu amaanyi okubeera nga atugumbula ngatta abayeekera bano nga bagoba mu territories eza DRC. So kawerabireko. Yes, obadde oli ku Yugi Update TV nga kosinzira obango otuwuliriza, sharinga, likinga, watanatweyugako n'agambye eddakirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako. Mbagala nnyo bannange we mujje Mukama Katonda baddizeewo tayimu yammwe ngivaluinga nnyo. Yensonga lwaki nange ngenda kuba nga mbaleetera information musobole okubeera nga mumanya. Sharinga, likinga. Mbagala nnyo abali mu diaspora, abali mu USA, abali mu UK, mbatumiddeko nnyo muggyeko mu comment section oba musobola okuggyako ku WhatsApp enamba yaffe kweri ako ku channel. Muggyeko ku WhatsApp tusobole okubeera nga tuwayaamu. Mbagala nnyo era nga mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.